Oh yes, nkuwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko onako olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba ali ku Lugonvizi Show mwebale nnyo mwebalire ddala amanya gange nze Ssentongo Frederick Lugonvu omwana owerwenge Busubi kyamaganda mu kyalo naye nga nsinzira no mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okubanga nkuweereza ani yali amanyi nti omuntu asobola okuva e Busubi kyamaganda nti omuntu asobola okuva e Rwengo n'ajja n'atandika okubeera mu Kampala ebintu ng'ebyo bimpa obuvumu n'okwekkiririza ne bimpa n'obusobozi n'obwagazi okwongera okutegeeza abalala bakyaka abantu wadde ng'olaajana si gwali obu byasinga osobola okuba nga wava mu Busoga osobola okuba nga wava mu Ankole osobola okuba nga wava Shema osobola okuba nga wava yonna gye wava naye nga ku lwaleero oli wa nsonga mu b'ensonga ekikulu mu byonna si eyo gye wakulira ekikulu mu byonna si eyo gye wasomera ekikulu mu byonna si ye famire mu wakulira oba abakuzaala wabula ekikulu mu byonna kyekyo ky'otunuulidde okubeera olunaku olw'enkya ng'otandika olwaleero nyina ekigambo kye mbagamba nti osobola mu bulamu bw'ensi eno buli kintu ky'okola kulembeza ng'ekigambo kye bayita osobola bakiwandiika O S O B O L O osobola bw'oba oyina ekidduka bw'oba oyina emmotoka yo oyina pikipiki oyina ggaali yo oyina kitabo kyo oyina ki wandibadde ossaako ekigambo ekyo nti osobola bwe baba nga abalala baasobola lwaki gwe tosobola abantu bangi agenda n'agamba nti toyinawe watuuse weewanika yes gweoyinza okuba ng'olaba nti siinawe naatuuse oyinza okuba ng'olaba nti we talinawe yatuuse oyinza okuba ng'olaba oli talinawe yatuuse naye ye wajjukira gy'avudde n'ebyayiseemu kimumala okujubileetinga kimumala okujaganya kimumala okweyozaayoza mu bulamu bw'ensi eno tuyita mu bintu bingi abantu bye batategeera okusimattuka obusimattuse obuto obwandikuweereddwa step mother wo singa yali wakubukuwa kikumala okujubileetinga okumala obumaze emisomo n'obeera ng'otikkiddwa kikumala okujubileetinga kubanga bangi bawasoma nabo tebajubileetinga tebaatikkirwa okufumbirwa obufumbirwa okufuna omusajja omuntu kyatwala ng'ekya bulijjo kikumala okujaganya kubanga bangi abatasobodde kufuna musajja amuwasa. You get what I mean? Mu bulamu bw'ensi eno ng'osaba Katonda sooka omwebaze tuyina ensobi ze tukola ez'okubeera nti buli kaseera tusaba busabi naye lwaki tosooka n'omwebaza nti ayi Mukama omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ampadde olunaku olwaleero omuka gwenzisa ansobozesezza okuba nga ndya nkwebaza okubanga ompisizza mu bingi bangi abafudde olwaleero bangi abalwadde olwaleero bangi abasibiddwa olwaleero bangi abafiiriddwa olwaleero bangi abali ku bitanda bali mu malwaliro nga balina ab'eŋŋanda zaabwe bangi ababbiddwa olwaleero bangi abafereddwa olwaleero naye nze Mukama byonna obimponyeza nkwebaza gwampadde obulamu nkwebaza gwampadde ekyokulya nkwebaza gwansobozesezza okutuuka mu Kampala nkwebaza naye nkusaba nga buntuusizza nzikiriza nnyinyuke nga nyinako n'akantu okutuuka obutuusi mu kibuga Kampala weebaze Mukama kubanga bangi abakoma mu makubo mubalaba ku bubenje ne bagamba abadde agenda ku mulimu atusibudde wano ng'agenda ku mulimu emmotoka n'emutta oli mu kibuga Kampala weevuma Mukama ntakujjukira akulabye obwavu bameka abatasobodde wadde okutuuka mu kibuga Kampala okubanga wagenda mu Oman okubanga wagenda mu Abu Dhabi wagenda Dubai mwanyinaze Feva Nakibuuka yowe najja nankumbi webale nnyo webalire ddala y'omu ku batava ku mukutu guno Feva Nakibuuka webale nnyo webalire ddala tava ku mukutu abeerako buli kaseera ali Abu Dhabi y'omu ku baana abakozi in fact aba inspiring ansuubira okuba nti bw'anaaba akomyewo tujja kugezaako okufuna one-on-one akubuulire byayiseemu tebibadde byangu na butya bwasobodde okubanga ate atuuka watuuse ku lwaliro she's good akola emirimu gye bulungi nnyo yasooka n'amanya nti kakati ebweru tewali muzannyo naga nti kanoonye 10 kakati okubanga wagenda obugenzi ebweru mu ggwanga lyonna mw'oli wadde tolina kye waafunye naye ng'okyaliyo kikumala okujaganya kubanga bangi abataliyo abaalemererwa bangi abaaliyo ne bafiirayo naye gwe gy'oli kikumala okujaganya noga nti Mukama oli w'amaanyi
bw'omala ogamba nti mukama oli w'amaanyi ate mukama musabe akujjukire akolera ebirungi ebirala nti mukama ndi onkoledde bino ontambuzizza okuntuusa wano naye mukama nyina gye ndaga mukama nze Ssentongo Frederick Lugonvu ompadde obwesimbu ompadde obwesige ompadde obugagga mu mutima ompadde okukkiririzaamu kakati mukama nkusaba ompa obugagga obujja ku mutima ompe n'obw'omu nsawo obw'ensimbi nkusaba mukama onzije ku bugagga bw'ensimbi ensimbi enkalu ompa obugagga obw'ebikalu ndabe ku ttaka ndabe ku biraalo ndabe ku zifaamu bwe batyo bwe basaba kubanga oyinako wooli okubanga oli mulamu oyina ensonga lwaki ogwana okwebaza Katonda n'okumusinza n'okumugulumiza mbaaniriza nate nembebaza okubanga mutwegasseko olwaleero lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 28 omwezi olwaleero gwa kusatu omwaka 2021 olunaku olw'enkya ku Mande abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu batandika ebigezo bya PLE ebyandibadde eby'omwaka 2020 naye ng'enkya bagenda kukola briefing ku Mande ku lwokubiri batandike bakole n'olwokusatu bw'oba oyinayo omwana wo musabire asobole okuba ng'akola bulungi ebigezo puroguramu y'olwaliro egenda kubeera ya njawulo mwezi ez'enjawulo zenzize nkola tugenda kutunuulira butya bw'ogenda okumalawo ebizibu abasinga bye bakaaba ngenza okukola puroguramu eno nga ku bantu 20 abampeereza messages mu buli luvannyuma lwa ssaawa oba oluvannyuma dakiika nga 3 mu bantu 2 messages empya kubako abantu 18 bwe bataba 19 nga bonna balaajana sente zaabwe ab'Enganda baazirya tutaddewo ebintu eby'enjawulo omuli okulaba ng'abaana bantu bafunira ettaka bangi baganyuddwa bali mu ssanyu nabadde ntunuulira wano nyina gurupu yange famire yange abamu ku baana benakwatako bansinga obukulu abasinga abalala mbasinga obukulu naye balina kye banteekako ekya papa neŋŋamba nti mukama kankitwale neŋŋamba nti kankitwale kubanga tuvudde wala nabo bonna nagenda okubafuna nga bakaaba Aneti Nansimbe y'omu ku bo waliwo omukyala Daphne waliwo Gertrude Nabanja waliwo omukyala Justin oyo ye baba bamukazaako lyakaliddalu ye yaleeta enteekateeka ya ogamba nti bakadama close ye yagireeta waliwo omukyala Kutesa Florence waliwo omukyala Juliet waliwo omukyala Nakayondo Teddy oli otya munnange Nanyonjo Mire ne Olivia mwebali nnyo abo bamu ku bantu nange benga nti mukama onkoze obulungi obutali butono nensobola okubanga nyina abantu bennyamba ne bakyusa obulamu bwabwe n'abalala ab'enjawulo abali kati bano bali muwanga ga Buwarabu waliwo abali muwanga ag'Abazungu n'abala namba nnene naye lwaki bano nti bo bakola family eyaabwe nti balinga bo beemanyi n'okwemanya ne bamanya nti ono ali wano nampisaako wano so ebyo tubikoze naye emiranga emingi egiriwo gye gy'ab'Enganda nti bangi abali wano abandyetaze okubeera nga bano basindikira bazadde baabwe sente babagulire poloti sente kasita zaatuuka ziti ne bazikwata bangi ababadde bajjanga bagamba nti mwami Lugonvu kankusindikira omuntu omulambuze poloti ne sente ne bazibawa n'omussa mu mmotoka n'omuvuga oba n'omuwa omwana n'omuvuga n'amutwala ku poloti olumala okuvaayo nga mwakimanyi bulungi era nga mwakiteesezzaako n'omukyalo oba omwami yali ebweru nti ez'okutambula ojja funayo amafuta ga 5,000 era ne bazimuwa naye olutuukano teyazimpadde kakati ffe abamu abalina emitima egyo egya it's okay ng'omugamba kale mukama ajja kunsasula naye ndowooza olaba embeera eriwo nti n'5,000 gye bamuwijja okugamba nti giwe mwami Lugonvu agenda kuwa omuntu akutambuza okutwala ku poloti nazo bazirya ekizibu mu byonna kye tugenda okumalawo olwaleero era olwaleero nkusaba sharinga vidiyo eno olwaleero nkusaba sharinga vidiyo eno nga bw'okisobola bw'obanga okyali mupya nsuubira okuba nga ngenda kukola puroguramu emu kwezi ezigenda okuba ezikyasinze okukyusa obulamu bwo bw'obanga okyali mupya nkusaba subscribinga nyiga akadde akobeere ng'ofuna notification gamba abalala banga olina groups nga 10 sharinga vidiyo eno ekyusa obulamu bwa buli Nkuba Kyeyo obulamu bwa Kadaama
abasinga kye basooka okutwala ng'ekivumo ne mbagamba nti omuntu akulengeza nze lwaki njogera nti nva lwengo obusubi kyamaganda okulaga nti mu kyalo si kyekikulu gye nva naye wendi y'ensonga oli bwaga nti kadaama tokitwala nga kivumo bubeera obuvumu okola ofuuka omuzira from kadaama to a princess from a kadaama to a landlady ogenda kituukako nkusaba sharinga video eno subscribing tugenda kutunuulira olwaleero osobola otya okwewala ab'eŋŋanda ababadde balya ssente zo n'ab'emikwano ng'essimu gy'oyina mu Abu Dhabi essimu gy'oyina mu Oman essimu gy'oyina Dubai UAE yonna essimu gy'oyina mu Saudi Arabia essimu gy'oyina e Jordan essimu gy'oyina e Qatar essimu gy'oyina e Germany essimu gy'oyina e Bahrain gy'oyina e Bungereza gy'oyina mu America kw'okontrolingira banka yo kw'okontrolingira ssente zo gwasalawo nti oyo muwa oyo simuwa oyo muwa oyo tomuwa ogenda kikola otya ng'essimu nga bw'ogiraba eno nga kw'okontrolingira ssente zo nga bw'ogiraba noga nti kakati oyo saagala muwa oyo njagala okumuwa kyetugenda okutunulira olwaleero ye program kwe tugenda okutunulira Nkuba Kyeyo ogenda koma otya n'okomya otya abantu bo ababadde balya ssente yo enkya n'eggulo ogenda kikola otya olwaleero nafunye omukisa nenfuna omu ku baami ababadde banfollowinga mbeebaza mwenna abangoberera abasharinga videos zino abazikwata ne bazisa ku Facebook yaabwe kirungi kubanga oba oyambye abalala naye nga copyright yesigala nga ya Lugomvizi show kubanga ye program naye it's okay osobola okusharinga osobola okutemamu clips zoyagala kasitola banga waliwo ekinyusi ekisobola okuyamba muganda wo ekisobola okuyamba mukwano gwo ekisobola okuyamba omuntu wo nabagamba nti program eno tunagenda okumalako omwaka 2021 nga nkyusizza abantu n'okutereeza obulamu bw'Abannayuganda abataka wansi wa 10 program gyengenda oba gyendi mu kukola olwaleero njagala ekyusa abantu 3000 abagiraba njagala babeere mu mitwalo naye ekyusa abantu ne baba 3000 bajja kummala mwami Kiseka Luutu Adam aludde nga ngoberera era nakati ndi naye ku line kwali mu kubeera naye nangamba naye baganda bange nga balumiziddwa nnyo obuzibu nga bungi bwe bayitamu ne mugamba tukoze tutya nangamba nze nyina enkola gye nkola ennyambe ennyo okubanga ensimbi zange teziriibwa ali Dubai live kansooke nnoonye bwe mussa ku line bw'abanga anankwata tugenda kukola programu eno nga ngikola naye network Kiseka ngenda kumufuna maaso awo yes wuna akute mwami Kiseka nkusaba osigale ku line tugenda kukola programu eno fembi ogenda kuyigiriza omwana ali ebweru bw'asobola okukozesa enkola ya internet banking sente zo nga gwazirina bw'obanga ogenda ebweru ky'osooka okukola nkwegayiridde ng'ogenda ebweru ky'oba osooka okukola kwe kugulawo akawunti mu banka yonna emanyiddwa bw'oba ogulawo akawunti mu banka eyo babuuze nti muyina internet banking system bwe baba tebagiyina sooka obeesonyiwe twagala banka zina internet banking system kubanga ze twetaaga kati ku lwaleero tumanye enkola eno egenda kuyamba etya obeere ng'oli mu kiyumba sente zo mbadde muziweereza mu Western Union musimanya MoneyGram is a transfer ng'oteekayo buteesi mukama wo muwa buwi namba ya account n'omugamba zinteera okwo n'azisooko enkeero ba ekawungeezi bwazitaddeko ku makya ekawungeezi n'okebera nga sente zo kweziri
gwe kenyini n'osalawo nti ani gwe ngenda okuwaako ani gwe sigenda kuwaako kwezo sente ziri ku account yo n'osobola nti kanzijeko emitwalo 20 njise ku mobile money eyange gwe ng'omuntu zirinka ziri ku account nga tewali ali Uganda asobola giyingira nga nawe kenyini oli bweru nga gwasobola okujja accessinga wabula kino kikwetaagisa okuba n'emmizi ogamba nti wadde buli muntu wankaabiridde sigenda kuyamba kika kyonna siri mugagga wa kika oba otaddeyo emitwalo 9 oba otaddeyo kakadde n'ojjako emitwalo 2 n'ogisa ku mobile money yo n'oziweereza abantu kikola kitya mwami Kiseka njagala Munnayuganda nkakasa nti kwoli otunnyonnyolemuko enkola eno gy'ozookozesa eya internet banking ekola etya era nsobola ntya okugikozesa n'engoba ab'eŋŋanda okulya ssente zange nga ndi ku Kyeyo nekinyamba bwemanga nyina byenjagala okukolako nekitambeerera kizibu nti kubanga ssente zange ziri ku akawunti sirina bwe nzijjayo nga nsobola okubeera e Dubai oba mu Oman nensobola okukola ebintu byange byenjagala nga nkozesa essimu yange ey'omu ngalo mwami Kiseka Munnayuganda alinze gwe ali mu amawanga ag'ebweru okutunnyonnyolako ku butya enkola eno bwekola osobola kugyeyambisa otya naye nga mwami Kiseka kubanga badde connectinga naye nambulako ngezaako okulaba nga addamu oconnectinga nsooka okubajjukiza akafo akalungi era amakula Malakai Ecology mwami Kiseka yange nti wakomerawo wano agenda sooka ntwale ku Malakai anebaza emirimu gyenkola asooka mpeche oba yadda ngamba kinyenye ne muga nti ojja kundiisa kakoko tulye tunywemuko Malakai Ecology bwotuukayo kafo kalungi kakitiibwa kali so executive is not a hotel nga bw'otunulira hotel eza bulijjo osanga hoteli eri ku mazzi ng'eseeyeeya buseeyeeya ebyokulya byebyo ebyennyanja bakivuba wali nga kisambugala ne bakikusiikira ng'olaba enkoko bagikusiikira nnamba ng'olaba obummonde babusima wali mu faamu genda ku Malakai Ecology ogenda kulaba ku kyenjawulo balina ennyama y'akamyu balina ennyama y'akali akantu kabali akantu kabwako kana akamotoka kaipsam balina everything bw'otuuka ku Malakai Ecology bayonjo ebisolo bya biyonjo compound zaabwe nnyonjo garden zaabwe nnyonjo swimming pool yaabwe nnyonjo balina kwegamba environment obeera mu kibira naye ng'oli ku Malakai Ecology noga nti wow what a nice place ddala ng'oli ku Malakai ojja kubasanga awo Kitende owetera Kajjansi ng'ogenda okutuuka ku taawo ennyini bw'obanga olengera ettaawo erye Kajjansi ng'ova mu tawuni woowetera ekyemmanga awo ne bw'obuulizaawo wonna nti njagala kuntwala ku Malakai Ecology kumpi nnyo oluvaawo kilomita ziringa 2 ovuga buvuzi oti ng'otuuse ku Malakai Ecology oluba okutuukayo naawe olaba ekyenjawulo mu byenjawulo abagezezzaako mu njulira nti ddala kafo kalungi ka mulembe ojja kusangayo omukyala Janet omukyala Janet gyali nnyo mukyala ayogeza kisa she's rich naye y'omu ku bakyala abakkufu mu nsimbi kega owulira ng'ayogera nsimbi naye ng'ayogeza kisaawo omuntu amuwa ekitiibwa ng'agenze kyekintu kye mbagamba nti buli bizinesi gy'okola teweegulumizawo abantu ekitiibwa otuukayo noga nti kyekyo yes waliwo omukyala Angela ye manager mwebali nnyo mwebalire ddala n'abakozi bonna aba Malakai Ecology mukola omulimu omulungi otuukayo noga nti bambi ntuuse mu kafo akalungi aka Malakai Ecology mulina endwadde ez'enjawulo ng'abantu abalina okusoomozebwa abakyala bangi obufumbo bufudde emikwano egy'abaagalwa abo egibagenzeeko naye ng'obuzibu bwonna buva ku ndwadde zetwebeeramu abaana abeera ebweru mu kiyumba appetite nejja n'atandika kwemazisa akozesezza ngalo akozesezza miziŋŋoonyo atandise okwerootolera ebintu ebyo bigenda bikujjira jjukira nti amazzi gano tegasobola kufuluma kuggwayo n'otandika okukola ebitole kyekivamu okubundula amazzi agawunya amazzi agakusiiwa kwe kuvamu okuba ng'otandika okufuna agazimba mu nnabaana otandika okufuna agazimba enseko okuzibikira ekivamu onoonya oluzalo ne lubula kubanga amazzi ago agatafuluma gavaako obuzibu n'endwadde endala ebirwadde nga biikabootongo abaami tufunye obuzibu bwe bumu kakati okusanga omusajja atambula eddakiika 10 oba eddakiika 15 oba 2 okanira n'abasinga balowooza kya bulijjo okutambula eddakiika 2-3 waliwo agamba nti nze mbeera naakagira nti kasita yeyambula n'endabako ng'awummala obuzibu obwo bw'amaanyi nnyo endwadde ezo mbi nnyo omusajja atamala akaaba kisajjasajja omukazi ayina ebirwadde ebyo omusajja agenda kudduka ng'okyuma owunya
nga mwemala eddakiika 2 nga mwegatta n'otandika okuvaamu ogusu, omala eddakiika 2 nga mwegatta n'otandika okuwulira obulumi n'otandika okkala n'abeera ng'ali ku lusenyu. No, kubira ku musawo Agnes essimu omugamba akuwe ku ddagala, gwali mu kiti eky'omukazi oba omusajja mukubire ku ssimu omugaye nti mbadde ne mwami Lugonvu ku Lugonvu Musician nga nti kubire ku ssimu onfunire ku ddagala. Mu bbanga lya nnaku 3 ogenda kulaba enjawulo, ogenda tandika nga eddagala bw'olinywa ebyo ebibadde ebikyafu ebikuli mu musaayi gwo mu mubiri gwo ogenda kubifuka ng'obiraba, era mu nnaku 3 ezisooka omusulo gwo gw'ofuka gugenda kukyusa langi kubanga ogenda kubobeza kazambi yenna. Mukubire ku ssimu ya 0756 85 74 36 0756 85 74 36 ye musawo Agnes ajjanjabisa ddagala lya butonde habo kubanga bino byonna bye twogera n'enteekateeka ze twogera tweteekerateekera biseera byaffe eby'omu maaso ate nga tuli balamu. Bw'otabeera mulamu tolina kyogenda kubanga weeyagalira munedda. Kubira ku musawo Agnes omugaye nti nyina obuzibu bwe buti njagala kuntereezaamu wavudde bweru okomyewo kusanga bbaawo kusanga mukyala osooka weerungeko kubanga kyanalaba olunaku olusooka kigenda mulowooza nti bw'ogenda okubeera n'olunaku onaddako ne bubona banga omaze ogedde wa musawo Agnes ajja kuba akulabira mu kifaananyi kiri nti ho mu ddakiika emu batandise okuvaamu ogusu. Bantu bangi nga tayagala kwegatta naawe gwe kennyini ng'olumizibwa. Ebirwadde bingi ebitulemesezza omukwano mukubireko musawo Agnes olwaleero ku 0756 85 74 36 bw'obanga ddala oyagala ddagala lya habo etuufu Lugonvu lyakozesezzaako naye nga ndyesiganze ni muntu wa habo. Kubira musawo Agnes. Vibes ceremonial events abo bo tuli mu mikolo okimanyi bulungi nnyo bw'obanga oyagala ba MC abalungi mwami Lugonvu ojja kumulaba ne ba MC abalala ku mikolo gyo mbaga kwanjula kukyala ne corporate function ogenda kubanga otulaba bulungi nnyo. Tuyina ddiko omulungi twangisa obutebe ne tents public address system endongo kasigu n'esindogoma n'aboogezi ne boogerera omukolo guno ga nti weewaawo tuli ku mukolo guli amakula era amatendo ogutagenda kuddigwamu ogutegekeddwa Vibes ceremonial events. Ojja kutusanga ku Hamu Towers e Makerere. Tuli ku mwaliro gwa kusatu ku Hamu Towers e Makerere kasitotuukawo era ebipande bye bikulaga ebya Vibes ceremonial events. Essimu yeyo gye muyina eya 0753 98 56 39 ya Vibes ceremonial events. Bwonkubirako ne tuteesa omukolo gwo togwonna obanga oli bweru ng'olina abantu bateekateeka omukolo bagambe nti muwunjawunja nze nyina omuntu wange gwe mmanyi nange mumpagireko mikwano. Ate munnange nange mbabaliri mukaawo mbadde mbagamba bino byonna nga bwe nninda omwami Kiseka amaze okubanga aneegattako. Mwami Kiseka njagala tutandikire ku nsonga yennyini otusomese omwana ali ebweru asobola atya okwewala okubbibwa ssente ze ab'eŋŋanda ng'akozesa enkola eya internet banking. Enkola eno ekola etya mwami Kiseka? Kakati omuntu wa internet banking kyetaagisa katugeze omwana yenna bw'aba agoba ku bintu okujja ku Kyeyo. Of course owakimanyi nti ojja ku Kyeyo kati abaana ekintu ekisinga focus bagiteeka nnyo mu kujja ku Kyeyo ne beerabira okwetegekera ewaka ssente zo bw'ojja okuzitulanya n'ozikola ewaka zigenda kubeera naani. That's all abantu bwe batuuka eno olwokuba baafokasinze eno eko omala otuuka n'atandika okukola n'afuna ku ssente aziweereza banganda kubanga teyetegekedde back account nti gye ngenda kukola era ngenda kusasulwa ne ssente zange bwe nzifuna kati ebyentereka zaayo bigenda kubeera bitya zibe safe paka bwe naakomawo nkole ekiruubirirwa kyange. So omwana yenna bw'aba agenda ebweru banga amanya atandise processing emutwala ebweru ekintu kyandisoose okukola aggulewo kye bayita bank account. Kati omuntu agenda ebweru nandi mu advices n'aggulawo bank account waliwo accounts nga zo they are saving accounts nga tebaziggyako charges, those monthly charges, weekly charges, and those kind of charges. Kati for instance the Barclays nkozesa type ya account gye bayita bonus savings account. Kati bonus savings account mu Barclays ya account ebeerayo nga tebagiggyako wadde ennusu emu bweti ebbanga lyonna lyebeera kaziro nga zikuliko ssente maximum emitwalo 10 okudda waggulu tebagiggyako wadde 10 of which omuntu ali ewe utayinza kungamba nti afailing okukeeping emitwalo 10 ku account ekyo kiri impossible.
kati bw'omagulawo bonasa savings account nga gye nagulawo Young Foresters mu Barclays tebatagenda kujjako wadde akasente n'akamu bwe bati ebbanga lyonna lyemala ngeri active kati era mu banka mwennyini bagambe njagala ku activatinga account yange ku internet banking so bo bennyini bajja kuyambako ku activatinga banka yo oba account yo ku internet banking bwe banaamala ojja activatinga eyo banka ena security eyo account rather ena so many security features ezikuyamba okuuma bulungi sente zekisooka teri muntu yenna asobola ku withdrawinga sente ku account eyo okuggyako gwennyini yo ate sente zo bazi withdrawing via the counter not a teller machine kubanga eyo account terina kye bayita ATM card so kati kikulaga nti nno gwekeweka asobola okuaccessinga sente ezo tinoba ofudde ziyinza obbalemera yabo eŋŋanda z'okugjayo olw'ensonga tebalina access paka amaze okuprovinga beyond doubt tono omuganda waffe afudde account ye yeeno mu banka bweti twagala kugjayo sente naye ng'azolongazo oli mulamu teri muntu yenna asobola ku accessinga sente ezo so accounts ezo bwe zityo nga gwe wekka aginako authority oku withdrawinga sente ziba nnungi nnyo kuba Nkuba Kyeyo batagulawo buno bu account omuyitiramu emisaala egya kawaida ng'abantu abali e Uganda so kwa hiyo ekintu ekituufu omwana kugulawo account eyo nga tannava Uganda yandibadde asaba ne bamuactivatingira internet banking kati amala okumuactivatingira internet banking ye alinde bw'aba travelings najja n'atuuka n'atandika okukola kati bw'otuuka n'otandika okukola eno gye tubeera eno gye tukolera ffenna gye tusindikira sente baba ne options zibanga bbiri either bakugaa tusobola okusindika sente ku namba y'essimu bagita mobile money bakusanya MTN most popular kusinga Airtel tebagimanyi eno oba okuzikusindikira ku banka yo kati gwe obeera wa banka nganze gwokwata mukwasi yo account number ya bank nti banka ki Barclays Bank Uganda account number ki account number yeno enamba y'essimu namba ki ya Uganda nayo ng'ogiteekawo ng'omuwoli wasindikira sente bw'omuwa yinga azisindika era bwe zigenda zitula direct kwa account yo nga bwe nkula zezange zembadde nga nsindika eziri mu green ink oyo bwe zibwa zisindika zituulako direct kati bwe zituulako olwo ng'ojja ku process ya mobile banking era bw'ojja okebera n'olaba balance bw'oba tannagendako bazikulaga nti ezinnabagendako kubanga it takes something like 24 hours olunaku lulamba ne zituulako then time we wait out like one day 24 hours bw'okebera the following day ziba zimaze okutuulako oba oziraba sente zewasindise kati ngaawo okola ki ng'ojjayo sente z'oyagala of course omwana yenna waaba ejja eno leka abaana bajjenga ne layini zaabwe ez'e Uganda eya Airtel waaba agirina n'eya MTN waaba agirina ate bajje nazo nga ziri activated ku mobile money kati olwo bw'atuuka eno omaze okusindika sente ezo zituddeko ozirabye kati ng'okola nga waliwo enkikulaza mu ka video ako ka process ako ng'ogenda ng'otransactinga ng'ojja ku account ng'oteekako sente zoyagala bajjeko ng'oziteeka ku namba eya mobile money ng'ogiteekamu nga bazikusindikira direct bw'omala ozifuna wano ku ssimu yo then ng'okola ki kati nga gw'ozispendinga e Uganda nga bweyanga ozispendinga ekyo kikuyamba nti teri muntu n'omu akutte ku ssente yo teri muntu gw'otumya zigirayo ssente teri muntu gw'ogambye zinterekere teri muntu gw'ogambye zimbankingire kaakati banaakubbirawa bw'obanga osobola okumonitalinga ssente yo bulungi bw'otyo ti omuntu n'aba agezaako okutempalinga activity yonna olw'okuba nti nno banka ye kuli mu ngalo obeera ogiraba wabula kino nkirabula abaana ti omuntu yenna okukozesa method eno alina okuba n'omutima omuzibizi si buli muntu agenda okukaaba e Uganda olw'okuba na access ku ssimu ng'ojjayo ng'omuwa bw'aba talina mutima muzibizi n'amanya nti ezo omwezi bikuba kuspendinga emitwalo 3 sisukkawo toli ne bwakaba mugamba sente sikyalina nazituma ne ziggwawo linda omwezi ogujja ate oyo banka asobola ogifuna lesiki ne zimuyita mu ngalo nga buli akaaba ajjayo ku akawunti n'abatumira bino ebintu byekiri muganda wange obimanyi byakwerumya bw'oteerumya nowefuula sente ataziraba nowefuula atazirina nowefuula atazirinako access totuukira okukigendererwa kyo era nga bwayogera mu videos ezimu oyogedde ku nsonga eyo ey'okubeera ne account naye kati waliwo bannyinaffe obadde oyogera nti
oyina okujja ng'oguddewo bank account which is good of course. Baja activating ebere engeri ku internet banking noyogera kuba nti ojenga line yo ojine ya Airtel oba ya MTN oba ngeri ku mobile money ngeri activated in that chikwangwira nyo bango ina sente ku account yo ngeri ku internet banking osobola okutransactinga sente zino ziza ku mobile money ne chikwangwira nze kyantuuka ko recently nali ngenda mu Equity Bank, it was late mu Equity Bank nga obudde bugenze, it was Saturday nga neetaaga obukadde mukaaga nga ku tera si ku tera ku ATM card oba ATM machine nze account yange nagisibanga tosobola kujjayo sente zisuka mitwala 50. kati kye nakola ne ngenda kuba ba agent Equity Bank agent bwe mbagendako nabo benyini ne banga nti obanga okwesa ATM card tosobola kukola ki kujjako sente ezo. Ekino okukolebwa kiri kimu okujjako sente ezo, okujjako nga account yo eri ku internet banking zivugo ziteke ku mobile money tuzikugireyo ku mobile money wano obukadde mukaga nga basobola okubumpa nga wali bank egaddeo sina internet banking ku gundi yange kadi yange account yange teri ku internet banking namaliriza sisobodde kujjayo sente ezo bye nali nyina okukola ne binsuba olw'embeera eyo nti mu kaseera kano kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli muntu account yo kubanga eri active ku internet banking in case of anything kubanga osobola okulemwa bingi naye ekyo kikola ng'olina discipline ya sente nga ne bw'ofuna obukadde 20 tebukukyamuukiriza. Omuntu afuna akakadde kamu nalowooza nti kagenda kukola embaga n'akyamuka n'ayagala kino n'ayagala kiri n'amaliriza nga ziweddewo. Kati mwami Kiseka obadde oyogera ku nsonga ya internet banking eno butya bwe tusobola okukikozesa n'obulungi obukirimu, naye waliwo bannyinaffe abali mu biyumba nga ye ali mu kiyumba talina bw'asobola kuba ng'akola ki, talina bw'asobola kuba nga sente zazifuna oba okuzisa ku banki agenda kikola atya? Kati mpozi n'ekirala omwana ali mu kiyumba yeetaaga smartphone. Era nga bw'olabye nti olina okuba ne smartphone, bwe batolina smartphone you can't access internet banking. Yes. Ate abo abaana boolaba babeera ne smartphone tebakulimba, be bazigaana baba nazo naye nga bazikweka, naye nga abo abaana baba ne smartphone that's olaba nti basiba balikodinga bu video buli kaseera mu biyumba gye babeera okuteeka ku Facebook ne tubulaba ne ku Instagram. So smartphones ziba zirina, abatazirina be bazigaana baba nazo naye nga bazikweka, which means asobola ojja accessinga n'akola ekintu kyekyo. Okay. So omwana kyeyetaaga mu kiyumba gwe batakkiriza kugenda kwesindikira ssente, kwata ssente zo ziwe mukama wo nga bw'ozimuwa bulijjo, wandiika nti banka yange Barclays Bank Uganda, this is my account number ne namba yange y'essimu ya Uganda yino. Bw'agenda eri gye basindikira ssente n'abiwaayo era bagenda bikola nga gw'obadde ozeeweerayo. Era bwe wanayita one day n'ojja ku ssimu yo smartphone n'okebera ojja kulaba nti ssente zo zaagenzeeyo. Ezo zamaze okugendayo, ekisigadde you can do your transactions as much as you want. Okay. So kyekyo muganda wange sente okay sente ozikwata n'oziwa mukamaawo. Yes, obadde nti n'aziwa mukamaawe mu kifo ky'okumuwa ennamba oba erinnya lya lugonvu n'ennamba y'essimu yange, n'amuwa account number eya banka, n'amuwa n'erinnya lya bank account eyo. Mweri mwami Kiseka onansonyiwa nkimanyi ebyange obimanyi obwa bize bwange naye tugabane naawe obwa bize bwombumanyi byonna obyogedde, naye oyina akantu kawayogedde nti olina okuba ng'olina discipline ku ssente. Gwe emyaka 2 gy'omaze Dubai okoze otya okuba nti olinako wootuuse olinako by'okoze kyokka nga n'ab'Enganda bakutunulidde? Okoze otya ssente z'okuba ng'oba oli awo tezikuyingira nnyo, ab'Enganda bano tebakuyingira nnyo? Kati muganda wange ekisooka mu byonna nti omuntu yenna bw'aba agenda ku Kyeyo amazima gali nti alina okujja ku Kyeyo ng'alina ekiruubirirwa. Kati nze najja ku Kyeyo nga nina ekiruubirirwa. Ena vidiyo yamu gye nalaba olina ebigambo biwayogera naye ng'obinjogerera mu mutima ng'olinga eyali abijja mu bwongo bwange n'obiwandiika oba n'obyogera. Kyansanyusa nnyo era ekintu ekyo nti omuntu yenna bw'oba ogenda kukola sooka obe n'ekigendererwa. Bw'onajja okukola nga tolina bigendererwa, omuntu bwe wanakaabira ekizibu e Uganda ate ng'ebizibu bya Uganda tebiggwa, ogenda kulemererwa okutuukiriza ebigendererwa lwo
omalirize ng'otuukiriza ebigendererwa by'abantu abo oba ebizibu byabwe nnyo as if senga tewajja kukola ebizibu ebyo bwe bandibifunye tebandikwagadde ebizibu ebyo so kati ze namanya nti nalina ekiruubirirwa era nga nkyali ku kiruubirirwa kyange nti nkyakitambuza sinnakiguguza oba kituusa we nkyagala ku percentage so kale ne mmanya nti kyonna keetonye kagwake bwe banga ku nusu 10 kyennyingiza sigenda ku spendinga sente zikka wansi wa 30%. Nemanya nti 70% zirina okubeera ku savings zange ti 30% ejja okuspendinga ku buli 10 kyennyingiza era ng'omusaala bwe gufuluma bwe mbala 30% ne mbala nti ekoma wano bwe njitemaatema nemanya nti kampeeko abazadde ekintu ekikulu nina famire erina okubeerawo ebisigadde nennyigiriza ate kubeera kwerumya nnyo kuba bintu bye twagala bingi naye tosobola bimalayo bw'oba n'ensonga enkulu ngoli banagamba njagala kugula poloti kuzimba kitegeeza ensonga yenkulu buli bw'onaakulembeza bino ebintu ebitusanyusa ebiri temporary togenda kutuukiriza kiri kintu kikulu weebale nnyo so nze navumirira omuswadi kyayita okuvumirira oba okwewaayo n'okkiriza obuneebone nti neerese buli kalungi kennaandiyagadde nga nkalaba n'enkeegomba nensalawo nsobola okutuukirizibwa ekigendererwa kyange tize sijagamba nti ab'enganda zange tebansabayo obuyambi ate sijagamba nti sibayamba mbayamba naye era bwe mbayamba neerekereza so si buli muntu lwakusaba n'omuwa si buli muntu lwakusaba 5 n'ogakwata n'ogamba omuntu asobola okusaba 5 kwagabadde 5 nemu emitwalo 15 n'omugamba gy'olina obuzina bwa 15 yes n'ansaba 10 nemu emitwalo 5 naye abantu bakikwata nti bakusaba 5 muwa 5 bamuwa 3 bamuwa 4 si bwe kiri kuba naye agenzo zikusaba nga taziina ate gwe atalina banka unaazijjawa so nga tumaliriza mu byonna bwenga gwe omuntu kumanya tageti yo bw'omanya tageti nomanya nti tageti besikola kino na kino sigenda gituukako automatically obwena kwerekereza ebyo nga mwe muli ab'enganda naawe kennyini okwerumya nga gwe kennyini omuntu ne famire yo boolyawo okwerumya kubanga bingi binandyagadde okuwa omukyala wange n'abaana naye bingi sibibawo era nsigala mbagamba nti tetunabifuna olw'ensonga njagala tutuukirize ekigendererwa kyaffe kyekyo muganda wange weebale nnyo weebalire ddala kisekka wange kakati nga tumaliriza bingi by'oyinza okuba nga oboolyawo waliwo abalina ebibuuzo byabwe ate nkufunye kati simanyi oba naakufuna enkya kubanga ebimanyi ebyaffe obwa bize we tubeeramu singa omuntu aba asobola okwogerako ayeetaaga okwogerako naawe oyinza bwe kiba nga tekirina buzibu gy'oli n'otuwa ku namba y'essimu gy'asobola okufunirako ku WhatsApp n'afuna byakwebuzaako kubanga nkimanyi kati wano abantu bagenda kugamba nsaba ku namba y'oyo omwami gwe kennyini wano kijja kunkolera singa obanga oli awo ogituwadde bw'obanga oli alina kyakwebuuzaako nga kikwatagane ku nteekateeka eno ya internet banking bwe yandyagadde okukikola kiryoke muganda wange sikirinaako buzibu okay enamba yange ya WhatsApp yena nyini gyetuwogererako nze naawe era omuntu yenna aba neetaaze personal okubaako ebibuuzo osanga ebiryawo bye yeebuuza ennyo asobola okumbuuza that person can reach me in my inbox n'abaako ebibuuzo byonna byagala okubuuza byonna any kind of questions nemba nga nsobola omuyamba okay kubanga as I told you and your method gyenkozesa since 2018 up to today and I'm still using it paka last kubanga enkolera teneetakisa kubeera mu Uganda okuaccessinga sente yange teneetakisa kubeera mu Uganda okuteekako sente zange okuzijjako ziteeka ku account endala okusasula omuntu nga bwe nagamba byonna wobiraba ebikola so it's very fine tekirina mutawaana nga n'omuntu ali ebweru for instance nga ali weeru tali mu Uganda as long as omuntu alina smartphone alina internet era asobola okuaccessinga internet banking asobola gya accessinga atya nti banks zino zina email zencommunicatinga ne banka yange via email era ne bansaba byebaagala okuverifyinga nti omuntu acommunicatinga gye bali yenze nembibasindikira bano bibasindika ne baverifyinga ne bakakasa era kyemba mbagambye okukola ne bakikola kubanga one of my accounts is activating and Dubai sali Uganda nenda bagaba activating ne bansaba ebinkwatako ne bikwata ku account ebyo na nembibaweereza and activated it era nembanga nezibanga ziri biri kwa laba accounts biri nga ziri integrated on one internet banking
so tekina mutawana webali nnyo bwobanga yeno enamba emyaka ng'ebiri gy'ogamba. Okay, webali nnyo bwebanga ye namba gy'ogamba eri plus 971 plus 971 52 18 58 083 eri plus mwenda musanvu m atano mu 2 18 atano mu 8 08 3 yekiseka lutu Adam ojja muwebuuzaako bwe kibanga ky'omwebuuzaako kikwatagana n'enkola eno eya internet banking ajja kuyambako si lwakuba nti yagenda ojje kugulirawo nedda era tomugaa nti kankuweereza records zange na biki onzigulirewo kiseka tebakususaawo kubanga oli ajja kugaa nti kankuweereza onzigulirewo omugambe nti kale leeta nkuyambe agenda obikuweereza nga babitigaatigadde Uganda nkugamba mu nnaku 3 ajja kugamba nti seka yabba ssente ku akawunti yange ekyo tekituukamu just bawe buwe magezi ku butya bwasobola okugiggulawo biki byasobola okukola esobola muyamba ekyawo oboko naye kasitaga nti kankuweereza records zange onyambeko bajja kubbisa obukadde n'obukadde bw'ensimbi zotajja kumanya omuntu ajja kubbisa omulala ajja kubbisa naye ng'oluusi ssente z'ekituufu baziba naye nga bazibira mu Uganda ab'eŋŋanda ze so ojja kukomaawo okubayambako n'okubalungamya okubawa ku magezi ku butya ate bw'osobola okuba nga okozesa internet banking. Ekigambo kyayogeddeko ekikulu nyinawe nkiwandiise wano ekiruubirirwa nzize mbyogera nga tuwunzika nzize mbategeeza ku nkola eno nti olina kiruubirirwa ki plani zo n'enteekateeka zo ze ziriwa kigwa mu ttuluba liri oba ekkowe liri erya article what kiki ky'oyagala okukola kiki ekyakutwala ebweru kiki ekikufuuyisa empewo kiki ekikuliisa eshikababu n'okukozesa essaawa 18 olunaku ebyo bwona abimanya ng'omaze okutegeera nti ekyantwala ebweru kuzimba sooka weebuze nti ku neeyisa gye weeyisamu osobola okuzimba omalirize nga weebuza nti bwe manga ekyantwala ebweru kuzimba ngenda kusobola nti okuzimba nga nti ku musala guno gwenfuna nja bakolera program maaso awo okikulaga nti omusala gw'ofuna si mutono naye gwe ogubinika ebintu ebingi vitiizi si mmotoka ntono nti talina maanyi naye ku bunayagala ogissaamu ente era ejja kufuuka entono omusaala gw'ofuna gwegwo tolinda mulala gunaagejja tojja gufuna wava e Uganda ng'ofuna emitwalo 15 n'ogenda ebweru n'otandika okufuna emitwalo 7 okyalajana nti omusaala mutono ako kabonero akakulaga nti tolifuna musaala gukumala naye ebyo by'onaakola mu ogwo omusaala omutono n'enteekateeka gy'oguteeseteese bye bigenda okugufuula omusaala ogukumala omusaala gw'ofuna si mutono naye gwagubinika ebintu ebingi funa bw'ogutetenkanyiza weesaleko ebisinga okutwalira ssente weerumye weerekereze wejjeeko abaakufuula olusuku abaakufuula banka omanyewo okoma okuyamba omusaala gwo saasaanyiza ab'eŋŋanda n'ab'emikwano basaasaanyizeeko 30% 20% omanye nti either 70 oba 80% esigala nga yo okugiteekerateekera ebyo by'oyagala okubanga otuukako. Nagambye programu eno ngikoze nga ngikoze n'omutima gwange gwonna okuyamba munnayuganda ali ebweru nkusaba gwagirabe essaawa eno subscribinga sharinga nga bw'okiwulira giteeke buli w'ogyagala ku lwa munnayuganda eyeetaaga okuyambibwa. YouTube page tukozesa ya Lugomvizi Show, YouTube page yaffe ya Lugomvizi Show. Abali ku Facebook ogenda kuba ng'olaba linki waggulu awo eya Lugomvizi Show, giyingiremu subscribinga nyiga n'akadde kali okwongera okufuna notifications ez'enjawulo. Munzikirize mikwano nkome wano olwaleero, munzikirize nkome wano olwaleero. Naye oba ng'olina endwadde ez'enjawulo ezikusumbuwa, abakyala, abaami, ensonga z'ewaka zifuuse ensonga z'ewaka, kandida abafuukidde kandida, kabootongo afuuse kabootongo, ebizimba bifuuse ebizimba, obundula amazzi agawunya amazzi agakusiibwa, omwami wafuuka kisasi kimu, weekaza nti si bwe ntera okubeera ogwawo famire ogwawo. Bangi mutandise okunoonya enzaalo zibuze, onoonyeza oluzaalo kati emyaka 3 4 5 naye ng'ate wazaalako wakozesa ebintu bingi ne bikuziba enseke, masturbation, okwerootolera, ebintu by'okwemazisa bwe bityo bikufuukidde ekizibu. Oyinza okuba ng'oyagala kwongeramu kongoga nti wadde ntambula eddakiika 10 njagala mbeere ku ddakiika nga 2. Naawe omukyala ng'oli ku nnabukalu
omwami atambula eddakiika emu 2 3 4 5 n'okala n'otandika binnuma kubanga wakala gezesa ku musawo Agnes mukubire ku simu ajja kuyamba ate kinu gyakola delivery tekikwetaagisa nnyo nakuva ku mulimu wooli kubanga kati ennaku zino kadde ekintu kikulu mukubire ku 0756 85 74 36 0756 85 74 ye musawo Agnes mukubireko omugane nti njagala ku ddagala lya kino ajja kulungamya ajja kuyamba naawe ayina ebizibu ebyenjawulo yogerako naye ajja kukyusa olabe ekituufu kyolina okukola na butya bwolina okuba ng'okikola ye musawo Agnes 0756 85 74 36 ajja kuba nga akuyamba akafo akalungi okuwummuliramu n'okweyagaliramu bakayita Malakai Ecology ekitende ku lw'entebe awo bwona agenda ujja kulaba zaabu yennyini ng'otuuse ku Malakai Ecology ate nga tugamba nti ku lw'emikolo n'embaga ebirungi weekwate vibes ceremonial events tebagenda kuyiwa bagenda kutimbira omukolo aboogezi b'oku mikolo abalungi public address system bagenda kuwa buli kintu nga kiri superb massive gwe ng'osigadde kimu kwambala ngoyezo ojje mu kidaala onyumirwe odigide bagiyita vibes ceremonial events mwebale nnyo mwebalire ddala Ssentongo Frederick Lugomvu gemanya gange Lugomvizi show ye YouTube channel gye tukozesa twongera okugisaasanya n'okugigaziya mu bantu ate obulamu butwanguyire mbagaliza bwagaliza akaseera akalungi